Twali tujaguza emyaka 9 bukya Kabaka Mutebi atula ku Namulondo nga 3 Agusto 2020 Kabaka Mutebi w'okubiri yalangirira nti kigende mu byafaayo nti omulembe gwe gwonna aguwadde bavubuka. Ebiseera eby'omu maaso ebya Buganda n'ebya Uganda ate n'ebyensi yonna bijja kwesigama nnyo ku ngeri gye tuteekateekamu n'okulungamya n'okuzimba abavubuka. Ku bantu bukadde 14 oba 15 obuli mu Buganda, abantu bitundu 7 ku buli 10 bali wansi wa myaka 3. N'olwekyo bw'oyogera ku biseera eby'omu maaso n'otaba samu nteekateeka obeera okoze ensobi. Era nze ndowooza nti olw'okuba abavubuka be bangi, omulembe gw'abavubuka Kabaka yagubawa, ekitegeeza nti enteekateeka zirina okusoosowaza abavubuka